gwange bwe yandeeta nga tutuuse wano wayitawo ekiseera ne batandika okukwata bino ebya ido ne bamukwata bamutwala bamusibira Kigeeyo yamala ndowooza myezi 3 mu kukomawo kyovula nti naffe tukirwanirira kondomu bikole ki bitutaase kubanga ebeera enziyiriza biri byonna. Ndagewa mu kifo ky'okubba kantunda ebyange ate obufumbo nabukoowa saagala bingi batuyisa bubi nnyo okutwaliza awamu wegamba osobola okumuyita n'omugamba tugende ne mutuuka eyo munda bagenze mu mirembe ate ne muvaayo nga mulwana. Ayinza okuba nga tayagala kusasula oba okuggyako kondomu, ebyo ebintu bibiri ebyo ebikyasinza otulwanyisa ne bakasitoma. Kubye ofunye obuzibu okitegeera abasirikale bakufubutula 10 ovaeyo ogenda kubuuka omwala oguddemu okiraba enkuba etonnya oli mu kaseerezi okiwulire kati musana nfuufu egira naye enkuba nga wazze etonnya wano tosobola kuyitawo. Nti Mukama singa kuwaayo chance okukyusa obulamu bwo oyagala akolere ki? Njagala nfune omulimu nkole ogutali gwa nneewo. Njagala nfune omulimu nkole nange mbeereko nga neeyagala nga abalala bwe beeyagala nve mu banneewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media, nze Hadija Kigozi nga bulijjo. Nze n'omwana omuwala tetutengana. Olunaku olwaleero ndina omukyalo ne Naume nalabika ng'omukadde naye muwala muto. Ensi ndowooza yemukubye n'embwatula bweti naye twagala okutegeera ku mboozi ye. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Bajjukiza nti bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambo kano bwe kati ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Waba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowingako bulambalamba. Yasi, essimu yange gifeeko. Beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okukulaba. Ennyabo. Ng'oyogera ng'anaawo n'eddalo. Si bwe kiri. Era nsangiddwa siri mulalu. Osangiddwa toli mulalu. Mbuuza ku bali ku HK. Mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba. Bali batya? Gye tuli. Awo olwatuuka. Tunyumiza emboozi nga bw'obadde oginyumiza. Emboozi eyange gye nnyumya yakubonaabona. Yakubonaabona. Wakulira mu kibuga? Mukyalo. Mukyalo. Ewa mukyalo kyawa? Mu Kikwatambogo. Mu Kikwatambogo. Kikwatambogo ewa? Kiboga. Ab'ekiboga nfunye bangi ewiiki eno. Ntuddere mu Nakiboga owokubiri. Bannaye ab'ekiboga mujje tulabe omwana ono omwana waffe ow'ekiboga. Ng'ova ekiboga ng'ojja mu Kampala. Kati gwe wava otya mu kiboga okujja e Kampala? Nali nzize kukola. Nentuuka kale nenfuna gurupu. Wali ozze kukola ki? Bakugamba nti bakujja eri bakuleeta kukola mulimu ki? Nyongera ku nzize kukola mu hoteeri. Ate bwe natuuka eno nenfuna gurupu. Oba omanyi ebya gurupu, kutambula kiro mu makirabu, tufuna oluusi obuzibu. Ate nga neno gy'okola tokyasobola kukola ki? Kuddayo. Kati n'obeera mu gurupu ebizibu byetusanga tutambula ekiro tugwa mu bayaaye batemu batukuba. Bw'oba otambudde okugamba nti kangende noonyeyo kasente akanambeezaawo ogenda oli mulamu okomawo bakubi. I'm so sorry. Emboozi ogitandikidde Maziga.
kati njagala okutegeera bwewava ekiboga don't cry tokaaba mukazi wattu alina obulumi naye tasobola kubundaga alina engeri gyabukuniza naye kale tujja kutambula mpolampola paka tunatuuka ku nsonga bwewava ekiboga bakugamba nti ozze eno ogenda kukola mu woteeri watuuka eno n'osisinkana woteeri muwali ogenda okola natuukayo naye embeera zaayo nazo si nnungi woteeri yali etya nyumiza emboozi nga okugenda okulya emmere musooka kusaavinga emmere obusigadde bwe bawawa ate nga nze sibimanyi namanyiira nkumbi nakulya mmere yange gye nejjidde mu nnimiro wamanyiira nkumbi tewafunamu omutima ogugamba nti kati kanzireyo omukyalo nnime anti kati omwana omuwala tosobola kubeera ku lujja lwa kitaawe ne nnyoko eyo omukyalo tewaliyo abaami abaagala okubaasa mpulira bagamba nti eyo omukyalo oluweza emyaka 15 bakufunira omusajja munnange obufumbo twabugezaako ne bugaana wagezaako twabugezaako ne kati bugaana njagala onnyumiza okuva wano bwe bakuleeta mu tawuni mirimu gyali gitya watandika otya okukola ate ova otya oyingira obufumbo paka okutuuka wano wooli olwaleero okujja okutandika okukola najja nga bandeese okukola mu woteeri nentuukira mu woteeri naye embeera nga bw'omanyi nti baboosi woteeri yali luddawa Kawaala Kawaala oyo ow'Ekawaala abawala bakozesa yabajjanga mu byalo yateranga banona mu byalo era nga bw'aba ali awo atuma omuntu oba n'akuba essimu nga bwe tufuna abakozi kati nange kwe kwali okundeeta nentuukira awo tandika okukola nempisibwa bubi kwe kufunayo omukwano gwange nangamba jja tukole ki jja tugendeko eno gye nkolera wayisibwa bubi otegeeza ki kale mukama waffe mukama waffe nga wabbogo abakozi abayisa bubi okusasula bw'obuza essowaani takusasula kirabo baba tebakusasudde tolya kale ebintu ng'ebyo ate nga mwali mukola mu mmere bannanga abakozi abakozesa abaana oba abakozesa abantu ku mirimu omuntu omumma ekintu ekyano tamumma kyakulya at least omusala gubula naye omuntu n'abeera ne wasula n'abeera n'ekyalya Naume anti kaakati kati bw'alaba nga okoze oba ofunyemuko kasobi okozeyo akasobi katono besowane kuvuddeko eyati tolina sente zigigula ate yalina ozikusasula kivaamu ng'akugoba kulaba nga tukwatagana n'ebikoosi nejjukira tujja tuli bawala bato wajja oli muwala muto najja ndi muwala muto nejja ndi muwala muto tandika okukola kale embeera gye yampisaamu nennemererwa nenfuna mukwano gwange ankwatako ate mukwano gwange nga ye weeno yayingira eno weeno mu Kampala wano wetuli wano e Bwayisi kati bwe yandeeta eno era nange tewali kiddirira nali nnakola kyakoze eki kyaŋŋambye kuba eri omulimu gwali gumaze okunzigwako kati mukwano gwe yakugamba ati ate mukwano gwe yava atya e Bwayisi okujja e Kawaala yajja kugula mmere mwali mukola mwenna nga ye ekiro bwe butuuka ng'avaayo yali neiba nga apangisa ku nnyumba eyaliko woteeri yali neiba kati nze bwe namukaabirira ne mubuulira ebinfaako naye nambuulira byambuulidde ne mugamba tisooke kasita naawe oli mukazi gontwala tugende kati ye yagamba atya yaŋŋamba tugenze nze ninayo gye nkolera kati akuleeta ku mulimu nga guli gutya era nga gwe guno ogw'okweyiiya ng'eŋŋombo y'ennaku zino ogwanneeko nga mugukola mutya nnyumiza emboozi kuba gwe waliyo nze saaliyo nze by'oŋŋamba byempuliriza anti era nga tujja ne tuyimirira ku situiti akawungeezi ne tukola ne tumala ne tuddayo ewuwe ne twebaka nga mukola nga tujja wano ku street nga tukola kati okugaba eri emmere n'okujja okuyimirira eno ku street n'oyimirira nga mukwano gwe we yakusomesa kiriwo ekyayanguwaawo kino kyannyanguira kubanga kino nali nsobola okwefuga nga neetwala nga seeri byakumboggolera kola kino kola kiri ate abaana
abaana abakulira mu byalo batugamba nti mwe bazadde bamwe bali babakuza bulungi ng'era bababuulirira nti ekya Julayina tebakitunda. Kisinziira amaka g'oba okuliddemu n'embonaabona gy'obonyeebonyeemu. Wali obonyebonye ekimala ng'ogamba sidda mu kyalo. Kati awo ku kkubo babagulanga ssente 15. Olunaku olwasooka tewakaluubirirwa wanyuka n'emitwalo 3 n'ogamba oya tezaawera okaluubirirwa teziwera okaluubirirwa n'okikola n'omala n'ogakansooke nkireke kati oli yennyini akuyingiza akubuulira akugamba ojja kubeera buuti ojja kumanyiira ebintu ng'ebyo. Era nze ebintu bino kale kutwaliza awamu byali binnyambyemukko. Nsobola okwerabirira, nsobola okwebeezaawo, nsobola okwesasulirawo embeera. Kati oba otyawo ate mbwaneko ogenda obakuwasa? Nagenda okujja nga nvudde mu bufumbo nga nzaddeyo omwana omu. Eri ekiboga? Nga nzaddeyo omwana omu. Era okujja eno olubuto olwokubiri nalufuna nzizeeyo. Wamala n'oddayo mu? Nafuna omusajja omulala nemufuna olubuto n'enzaala. Be baana bange babiri bennina. Omusajja naye yaliwo ekiboga? Wava ku kibuga n'oddayo mu kyalo n'osooka ofumbirwamu akabanga? Saafumbirwa era lwali ofuna olubuto n'envaayo. Saafumbirwa just twali tweyagala bweyagazi nga omanya ab'omukwano boonokyalira ki mukwano gwo ng'omukyalidde. Yaso bagambako abo abali okumpi. Nyumise mpozi kuba gwokimanyi sikimanyi nawe. Anti byebyo byenzija gye najjamu. Kubanga sijja kunyumiza nga nti oba emyaka bwe giti gye mmaze nti oba kino ne kino kye mmaze nenga yenzija gye najjamu era empisibwa gye mpisibwamu. Naye ng'ojjudde embale mu maaso. Bayaaye batukuba. Abayaaye babakuba? Batukuba. Sobola omusanga tomumanyi n'akukuba. Anti kati onoonya ssente omuyise tayagala muyita akyuka bukyusi ng'akukuba. Bino bye mugamba nti ankola ba anko babayisaamu bwito. Bwekiri bwe kityo. Kati ng'oyingira kikoosi nga mutandika mirimu. Nakati era ke kalimu akambeezaawo era kwendya kwensasula wenneebaka. Sajja batusaba nnyo alive ate balina ebirwadde bingi. Kati gwobawa alive? Ate bw'aba takkase tokkiriza ne accident esobola okujja akapiira ne kaabika tolina bw'okyebeera. Kaabika kaba kali expired? Nedda mukwano. Kati olwokola otyanga akapiira kaabisa? Kyemba nnina okukola mba nkeera mu ddwaliro erinkolako ne bampa eddagala erinziyiza wali nedda mukwano. Ekyo kyennyini nnyini omwenge teguŋŋaana kukeera ku kyennabaddeko mba nnina okugenda baba balina okumpa eddagala. Nyinza ofuniramu accident nenfuniramu olubuto nga kondomu eyabise kati wemba sigenza oli kasitoma simumanyi gyavudde mba ngenda mumusanga wa. Kyovula nti bwe kiba kikutuuseeko oba olina okugenda mu ddwaliro. Tulina eddwaliro erituyambako eritukolerako obwereere. Tubikola lwa nnaku. Nnaku. Naye mukwano kapito tugezaako zifuna naye abazadde betwalekayo bwe tubatwalira ssente abamu ne tuzibawa batuyambeko.
tusanga abamu bazoononya abazadde tebafaanaganya mitima. Tunyumiza emboozi olina byokwese toyagala binyumyako ebyabazadde b'omukyalo ekyo sobola kyogerako mbanga aweebudde ate maama wange. I'm so sorry. Nange she speaks with a lot of faith. Alina obulumi ne watandika obulumi emboozi olabira ddala nga muli mu mutima obulumi ekimuguye. Mukwano gwange bwe yandeeta Mukwano gwo bwe yakulira. nga tutuuse wano waayitawo ekiseera ne batandika okukwata bino ebyayido Ebya Aido. ne bamukwata bamutwala bamusibira Kigeeyo yamala ndowooza myezi 3 mu kukomawo mwe yafuna obulwadde n'afa. Bulwadde ki? Yalwala musujja n'afiira mu nnyumba. I'm so sorry. Kati bwe yafa ne mmanya nti mukwano gwange yandeeta akoze eki nenfuna emikwano emirala kale gino gye tubeerako nga tuyungagana nkusanze gundi wasuze otya wasiibye otya ebyo naye nga tusisinkana wano ku street. Naye ng'obuzibu obulimu abasajja batuyisa bubi nnyo okutwaliza awamu. Wegamba osobola okumuyita n'omugamba tugende ne mutuuka eyo munda bagenze mu mirembe ate ne muvaayo nga mulwana. Nga ki ekiba kibalwanya aba tayagala kusasula? Ayinza okuba nga tayagala kusasula oba okuggyako kondomu. Ebyo ebintu bibiri ebyo ebikyasinza otulwanyisa ne bakasitoma. Bintu bibiri. Embale emmaaso. Ate nze mba saagala onkozesa atonyage onkuluusanyizza atonyage kati nze mba nfunirawa. Kyova omusabula n'omuyisaamu empi. Olayika olwana obayisaamu empi. Alayika abayisaamu empi. Anti abaaganya okunsasula ate oluusi aggyeeko kondomu kati oggyeeko kondomu ki ekiddirira? Niwe omusajja gw'osanga ng'amala omusaayi. Gwe ekyo kyebeera? Musanga oli ng'amala omusaayi, musanga oli ng'amala amazzi agalinga amanda. Kyovola nti naffe tukirwanirira kondomu ekole ki etutaase kubanga ebeera enziyiriza biri byonna. Naye kati ebyo byonna n'obituukako nawe n'otagamba nti kanve nkuna omulimu naye omulimu omulala. Ndagewa mu kifo ky'okubba kantunde ebyange ate obufumbo nabukoowa saagala. Ki ekyali mu bufumbo ekyakutema? Bingi Tunyumizeeko. ebyomufumbo nedda byamaka tebabyogerera. Okuzibwa. Ebyamaka tosobola biteeka ku mpewo. Anti bakyala banna abali eyo bayiga engeri ky'okukola ekizibu ng'ekyo bwe kiba kizze. Bakyala bannange nabo babiraba. Teri ali mu bufumbo ng'ali mu mirembe. Okiwulira? Kubanga n'ow'omu kalina anoba, ow'omu bbangalo anoba, n'osanga ng'ate naye ali ku street. Omusajja yakola kiki ekyo? Kyamaanyi. Ayagala kufuga. Era ekyo kiba kyange kya ku mutima. Sisobola kyogera. Ekyo kyange kya ku mutima gwange. Kye kikutuusizza ku buno n'obulumi bw'oyisaamu. Abasajja sisobola. Abantu bali mu kusafaringa because of you. Tugenda kubeekwasa munnange. Sisobola. Kubanga tosobola kutuula wano otandika okutottola ate emboozi gye wali mu makaago. Abantu batottolanga. Abantu babitottola. Obeera weekyayo eri famire y'omwami gye wazaala. Kati omwami bw'anaakulaba essaawa eno ng'omenya nti olinye. Ate kati bw'anandaba andiisa nsuza annywesa. Amanyi gye ndi. Nini ndi ku lwange gye bali. Gye bali. N'abaana bennyini bakulu tuzaala mibiri tetuzaala myoyo.
kiraba naye nga bambi ye embeera gye tuyitamu mu bino ebintu bino bye tuli mu mbi. Gavumenti etuyambe naffe bamalaaya tuli bantu batufunire kye batukolera batufunire kye batukolera nga bo. Kati for example oba oyagala kolanga ki gavumenti ekuyamba bulungi kuba gavumenti bwemutagiwa ekirowoozo tejja balowooza etuyamba etufunire emirimu etujje ku situiti kubeera olwedde bamala ne bajja ne batukwata ate ne batusiba ze tukoze ne tuzibawa. Naye kati kambuuzi bwe bakufunira omulimu gw'osobola okuyirira ate nga ogambye mbu eri okola mu restaurant kyali kikumenya naye wano okutunda ekya julaina anti kati eri yali wooteri ate wali nali naakajja kati olinayo ate nga nkyali muto nina kuba nze nzija nensobola okubeera wano bambaddewo omwaka oba myezi nimala neninnya mu kyalo nenzire nenkwatirako ku mama wange enkumbi nemulimirako nemala nenvaayo nga nkooye era yo baba bampadde okulimira nnima sigaana. Ekirungi nti kubeezaawo bulamu ebiseera bino kye tuliko obaddewo otya obulamu obubeezezaawo otya akasente okanoonyeza otya okayingiza otya okafunye otya. Kati osobola kukola ki ng'omuntu noga nti nze bwembampa kino nze nva mu bwanne bwe bampa ogw'okutunda engoye envaamu kuba sijja kugamba nti njagala bbaala kubeera ebbaala ze zikyasinzeemu abo bennyini baffe. Oyagala kutunda ngoye kirooto ky'okuva edda kati wali otunze ku ngoye nakikolako naye nga nina gwenkolerako just munnange kiki ekyakujja nali nkolerako munnange nga muyamba buyambi tosobola kwemalira ku bizinensi ya munno. Tegwali gwange naye kati gwe kyakusigalamu ng'okyegomba nga ndaba nti bw'oba ofunye kapito kiba kiriko ssente. kati kapito gwezabeera sijja kulimba sobola salira muntu ssente. Naye kati omulimu gw'otalinako obumanyirivu tomanyi kapito wa ssente mmeka ogenda anti kaakati oli ayinza okujja n'akubuuza nti njagala nkukolere bizinensi nkugamba nti oyagala kunkolera bizinensi neyanzege naye akalimu kenjagala keekano kiraba nkugamba nti keekano sige nakugamba nti njagala ssente bweziti mbanga akusalira. Anti buli bizinensi erina kapito waayo anti ate kisinzira n'ekifo w'oyagala kissa kati gweoyagala dduuka dditi bwe mbanga nabadde nfunye ng'ogwo omulimu nsuubira mba njagala kukolera mu butale. oyagala kukolera mu butale otwala emmaali naye ogwo omulimu gusobola okuvaamu gunvaamu wakukoowa dda mbeera yetubeezaawo naye nga nze nagukoowa nganze ku byenfuniddemu nakola ki anti bino ebyokugamba nti ogenzi abayaye bakubye ofunye obuzibu okitegeera abasirikale bakufubutula 10 ova eri ogenda kubuuka omwala oguddemu okiraba enkuba etonnya oli mu kaseerezi okiwulire kati musana nfuufu egira naye enkuba nga wazze etonnya wano tosobola kuyitawo bwe obuzibu bwe tufuna kiraba amalogo go gyegali tegabula naye tosobola kukiteekako galanti gundi oyo mulogo wamusanga wamukwatira wagwa atali mulogo. Tubiraba ebimu tubiraba nebisiriko oyinza osanga oli nga yanaabiddeawo eddagala naye nga tomumanyi nolaba oli n'atambula nga amansi eddagala okuva nga wano paka n'eri ng'abeetooloola
ayagala akole mwe mudibe ayagala akole mwe mudibe nga ye hoti keki buli omukwata buli ajja atuukira kwoli buli ajja atuukira kwoli gwe bagenda okutuukako ye takoowa nga yanyusedde ate akoowa ki nga ye anoonya ddagala kukola anoonyeza ddagala kukola ng'ogamba nti anaakoowa tasobola ate nze ngambe bw'akoowa ng'agenda yeebaka ng'abalekawo kati nammwe abasigadde nga mweyiya yamaze dde okuyiwawo omuntu gwe n'akola n'asimbisa layini gy'ayagala kati mwe abasigaddeyo musiga nga mweyiya amulondererayo kamuukamu kati eno layini mugisimba wa awo wonna obudde bwe buziba ekiro ng'oyambala nga twetimba namwetimba nga twetimba n'abantu bonna bakimanyi nti ogwo gwe mulimu buli gwosanga ayimiridde era omusajja ava eri ng'akimanyi nti azzewa mu katale kano kaba katale kalinga katale nga bw'onoogenda mu katale okugula engoye n'ogamba oba kaŋŋende ngule ku oli ate oli alina akagoye akalungi kaŋŋende ku kali bwe bityo bannange nkosa emboozi z'abanneeko nnyingi nalaba ne luli abantu nga bagamba yooyo ng'anoonyanye banneeko njagala mutegeere ensi bw'etambula bannange ekintu kutunda kya julayina si kyangu si kyangu osanga mukazi munno nga yeekyawa nga n'okwogera tayagala nga n'okutunuulira tayagala kutunuulira ng'ali soba alina kumala kuyiwako n'asooka atunuulira abantu gwegwo nno gwe mulimu gw'okutunda ekya julayina era nze osanze nnina ensonyi kuba lwa nsonga ku mutwe tekuli kantu singa kubaddeko akantu yiishe walinyumiriza n'ebyebuziba naye kati nange essaawa zino sobola kunywa kati oba otya nti oyinza okunyumiza ekyakujja mu kibufumbo ng'ate kyamakyo just sigunywa buli lunaku nze neewummuza si bino byakuba nti buli kwetooloola kuyiwayo kwetooloola kuyiwayo kuba nze nina ekizibu kyange bwe mba nywedde sirya mmere kati wano bakagula sente aka 15,000 n'omutwalo n'ebiri kuba tulinayo loogi eyeze ebbeeyi omusajja akutwalayo wali loogi ya mutwalo n'akuwaayo ebiri ze mubeera mwateesezza ate naye abeera akimanyi kuba akimanyi bwagamba nti tugende mu loogi eri bweti ne bweti amanyi bbeeyi yaayo kati olunaku kisinziira mukama bw'aba akuwadde by'oba oba ofunye mukama bw'akuwa 20 nga ngakola gwe naawe sagala sekera mu programu yange nga ngakola mba naze kunoonya ssente ate lwaki mba sizikola emitwalo gy'abiri mu nfungo onyuka nayo ate gye babiri bonna olowooza ofuna beeri mama temukoowa abasajja buli mumu naddala bano abasajja ab'omu uganda buli omu ng'ayina sayizi anti kaakati sayizi ye katonda kyaba akuwadde togaana olwaleero ojja kugamba nti nkooye omale ennaku 3 nga tozzeemu kukola wadde olwataano ogenda kweyimirizaawo otya waliwo lwogenda ku street bakasitoma ne n'ovaawo nga tofunye wadde 10 nga buli ajja talina gyaku n'ovaawo nga tofunye wadde 10 n'oba ng'oli mulungi nga bakuyiwako amazzi oba ne bakunywerako amata n'ovaawo nga tofunye wadde olwaga olwataano nnyaba nzaala yesinga okudiba esinga ennyaanya wadibye dda ate ensi bwetambula bannange eyo kansubire mutulaba era bw'olikenera kagamba bwasubscribe nze njagala nnyo okwogerako n'abaana abawala naddala abaana abakulu mulimu guno nawuma ono muwala muto lwakuba nti omulimu n'embeera bimufaananyiza ng'omukyalo omukadde oweeyo omukyalo
abantu bangi abayingira guno omulimu nga balina ebizibu byabwe oba alina omuntu yamumenya mutima oba bamukosa oba ssente ze bazirya ku kyeyo kwegamba n'awulira nga obulamu bugwawo but regardless remove waba waliwo ekisobola okukolebwa omuntu mumutaase nze wendi munoonyeko nja kubeera omuntu oyo omutuukira kati bwe bakukolera passport ne bagamba ogenda okola obwakadamu ogenda ebweru ngenda oyoza ebintu n'ozitwala abaana b'omuwalabu ngenda kampuni ezitwala abantu ebweru mulambule ku bantu beeno mubawengayo ku ofa omuntu omuwa ofa n'agenda n'akola kati nga bakusasula emitwalo 9 omwezi n'okusinga zino z'ofuna ez'obulikanaku nkola ogenda n'okola kati tukufunire passport ogenda okola munfunire mujja kuba munzadde oyogera ng'olimo era mbulina obulumi obutanyonyolekeka mbulina bannanga kampuni ezitwala abantu ebweru nyeka abakyala balyenzaawonabona bayita mu bingi okubeezaawo obulamu naye bwe mubeera muvuddeyo ne muyamba okuyamba si kyangu naye bw'oyamba omuntu obeera osiza ensibu nene basabe naawe basabe abantu babaako ku mukutu nga balaba basabe ate basabe basabe naawe basabe wangaimbwatewo basabe naawe basabe bajje batuyambe batukwatireko tuli bubi tetuli bulungi abamu balandirondi batugoba mu mayumba lwakubula ssente za kusasula bannaayi abamu tusula bweru byebyo ebyange nkola nze nkola bajje bantwale ndagamuntu nze yange yafuluma teriiko kinkumu bagamba terina gyentwala nasayininga naye teriiko kinkumu lwaki simanyi oba kyava ku kyoba kyava ku kompyuta tewagizaayo bagikebere nagenda ogizaayo bansaba emitwalo 7 ng'ate togirina ng'ate sizirina kati bwenjikuwa emitwalo egyo 7 ngenda nenjifuna ogenda n'ofuna ne passport ye ngenda nenjifuna naye ng'okakasa kuno omulimu oyagala okuguvaamu obulungi ennyo njagala okuguvaamu nze njira nengenda mu kyalo neneemalirayo omwaka nga ntudde naye embeera ennyigiriza ey'ekyalo nengamba akanzireyo eri nekikubagula nga kikuze eno olw'embeera famire ffenna tetufaanagana kati mwe babazaala abaana tuli abaana 19 muli bangi mumaama omu bamaama 2 kati baganda bo nabo bakola buno bo gye bali mu kyalo gye bali abamu bali muno mu Kampala bakimanyi nti okola guno omulimu waliwo ababimanyi ate osobola okukola ekintu n'otabuulirako muntu w'omukaama obaako gw'obuulirako mukwano gw'ow'emmizi kati wakeera ku makya n'obagamba oti era namugamba nga tunatutudde nemugamba muganda wange zo ndaba bwe mba ndi Kampala eyo nkola bwenti ne bwenti sirina mulimu gwe nkola guli awo n'ogamba nti nojja kuddaawo ŋŋambe nti leeta ssente nsindikirayo zino sikola neebeezaawo bwenti ne bwenti mwenzija akasente nensika ekali awo ak'amaanyi nakubuuza lwaki walondawo ogwo kati tolina kumbuuza kubanga wenkijjidde nkikubuulire mba nina ensonga era mba nina okunnyonnyola kwenviiridde nkubuulire kuba kibeera kikola ki kinkakatako saawa yonna nsobola okufiira wano mu loogi balina obbakubira mujje mukole ki
era muba mujja kunnona. Mbadde manyi wano wakawo ndese kuloki bakasitoma tetubulokinze ku eno loki wandese wo wandese kuloki tukolerawo wano, tukolerawo emirimu gyaffe. nze mbadde ndowooza wandese wakawuwo asimanyi nti wandese kuloki Ewange si bwe wano. kati bukyanga obaawo wali osabyeko osoma ddiini ki? Ndi mukristaayo. wali ogezeko mu kyaki? Ngenda ne ku Sande nali mu kyaki. mukama w'omusaba omusaba ki? Mukama nsaba mpa emirembe n'okufuna ebirungi naye sibiraba, ndaba emyaka ginzigwako. emyaka teginnakugwa. Ndaba emyaka ginzigwako. Singa Katonda akuwaayo chance agamba nti kati naawe menkongedde obulamu kiki kyoyagala akyuse mu bulamu? Kyenjagala akyuse mu bulamu bwange bwe mba nfunye ekyokukola era wano kati mba nkomawo kunonawo ki wano sisobola kukomawo. obuzibu bwekyakukola buzibu bwange kyakukola naye nga ko okwekebeza weekebeza ng'oli mulamu naye wayinza okuvaayo boosi n'agamba nti oyo omuwala ngenda muwobule naye nze mmala mukebera nga ajja akebera nga ajja akebera. kati mukama bw'oba omusaba kukyusa ki mu bulamu? Kukyusa mbeera gyenimu. akuwa embeeresi abaana bo basoma? abaana bange tebasoma. abalungi abatulaba tufunyemu okutaatagalizibwa n'eddoboozi nakakitegeera nti obwedda siina ddoboozi naye tujja kugenderaawo kuba sitori sisobola giddamu. kyembadde mbuuza omukyalo ono simanyi oba mbadde kwendi nti mukama singa akuwaayo chansi okukyusa obulamu bwo oyagala kukolera ki? Njagala nfune omulimu nkole ogutali gwa nneewo. Njagala nfune omulimu nkole nange mbeereko nga neeyagala nga abalala bwe beeyagala nve mu bwanneewo. naye nakubuuziza ki kyosobola okukola wangambye oyagala tunda ngoye naye n'engoye toziinaako idea? Nzisobola. owulira muli ozisobola naye ozimanyi nti zetaaga kapito bwati oba bwati? Nzimanyi. oba oyagala tukukolera ekiwedde tukikukwasa onaasobola okukikuuma nga tomanyi ssente mmeka ezirimu? Nsobola okikuuma kuba gwagenda okinkwasa oba olina okukimbalira. ssente nnyingi ze wali okuteeka mu bulamu bwo ssente mmeka? Kakadde kamu n'ekitundu. ssente nnyingi ze wali n'ogula poloti? Saagigula era zaafunamu okutaataaganyizibwa. baazikubbaako baazirya? Obuzibu zaataataaganyiziibwa waka mu kyalo. nkitegeera. kati wagambye mbu toyagala abasajja, obufumbo bwakutama, abasajja bakuyisa bubi. okimanyi nti buli musajja si y'omu? Obufumbo bwantama mukwano oli ne bwajja nga yeesiiza omuzigo saagala. Lwaki? abasajja tebafaanagana mukwano. Saagala mukwano. oyinza okufunirawo omuzungu najja nga ayagala baana bazungu kyogaa togenda. kati okufumbirwa omuzungu. kati ogenda kumala okufuna omulimu gwe ofune ssente zaate obeeraawo nga tolina mwami. anti kati kisinziire embeera bw'eba ekyuseemu n'obulamu ng'olina obulamu obulala kisinziira okugamba nti nkyuseemu mu mbeera yange kankole bwenti ne bwenti kino kankikole bwenti ne bwenti oba kankikwasaganye bwenti ne bwenti. so sobola kubeera mwene embeera embi ate nteekeko ekizibu ky'omusajja. oyinza okwefunira essajja lyo nga likola nga mwenna mukola. anti kisinziira mba nkyusekyuse ntya. kati awo kitegeeza nti abasajja tebakutama just mbeera yekutamiza abasajja. okitegeera? Okay, abalungi abatulaba munzikirize mbasibula olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi mbaawo ng'obbaweereza. nze nabagamba siteŋŋana na mwana wa buwala ekitonde ekikazi tuli tuti yeyo yembeera abaana ab'obuwala gye bayitamu
yenna asobodde okubaako n'engeri gy'odduukirira tunoonyeeko tujja kuba tubanoonyaako bulambalamba. So n'obusembayo obugambo bw'obusembayo Naomi eri abantu? Obugambo bwange obusembayo oba eri gavumenti oba eri nze njagala gavumenti etudduukirira etuyambe, tuli bubi naffe batulaba ku switi tuli bantu, batuyambe. Kati oyagala gavumenti ebayambe etya? Batujje ku nguudo batuwe bizinensi ng'abalala bwe babakolera, naffe tukole tusobole okukola. Gavumenti kati egabira abantu bizinensi? Wulira nti waliyo ssente z'abavubuka, lwaki temugenda ne babawaayo looni ezo ne mutandika ebyo? Ogende ku ssente z'abavubuka bagenda kugamba kati nze endagamuntu yange tebasobola kumpeerako ssente kuba nkubuulidde ekizibu kyayo, okiraba? Kati nze nagenda ntya bampe ssente? Kiba kizibu waddemukko. Nagendayo nti ate boddamu ne weewandiisa pozi baakusaba emitwalo 7 sizirina. Buli omu waali walabira omwezi n'enjuba muzikirize mbasibule bannange mwebale kulaba HK Media. Nze Hadija Kigozi, assalamu alaikum.